akakiiko kano bale gye batugyeyo gye batukuna kakati nebaza nnyo n'abakulu bonna bannanga bageraki abatulira ku nsonga ezo ku nsonga batuwa essente omukulu yatuwa kakadde mama erinnya nze navuga Maguleti beera gita nekadde omukulu yagaba kakadde naye nze nafuna ataano kakati mbuuza ataano abalala zaalagawa Gani nakawuka mbeera mwererwe nina ekibuuzo kyange twategeezebwa tufunye ssente ezo naye tuzikozese bulungi tujazizaayo n'abalala zisobole okubeera nga zitutambulamu zitugasa n'ekibuuzo kye nnina kye kino kuba nasanga obuzibu ng'obuntu nalwaza omwami weewaawo yawummula naye naweebwa ssente za PTM akakadde kalamba naye nzibibwa ebisolo byange ebyasembayo basalira manju endaawo 2 nensigala nga sikyalina netetenkanya neŋŋamba yenkola enkya nina ebbanja neŋŋenda mu myoga nenfunayo kokka ssente kuba nina n'abaliko obulemu 2 ne basobola okukola ki okumpa kasente nemba nga nina kyenkola naye kati ngaessaawa eno byasanyalala kuba saayongerwa kuyo ku chansi naye ekyembuuza kakati omuntu nga nzibiddwa ŋŋenda kukola ntya kubanga security bannaye batuyambe yeyongeremu ssente tuzifuna tenetubbibwa mama webale ensonga y'obubbi Zafaru omutuuze wa kitanda kiryamuli tikaluwali mama meya n'omuwa ekitiibwa RDC nze ekibuuzo kyange nina ebibuuzo 2 erinnya Serwadamu Zafaru ekibuuzo kyange RDC ebbanga lyepangadde naawe ogenda ogamba nti Nansana municipality tugabye ssente za PDM tuli mu buwumbi tutuuse bwe tuti naye ne President Museveni twali e Kawanda mu Nansana municipality n'abuuza ku PDM eri atayadde omukono ogumu ogwali gufunye ku ssente ezo zemutubuulira nti zitambudde bweziti zaaba zifuna bebaluwa mujje mutuyitira olukiiko nti bano baafuna obuwumbi bwe buti bano tebannafuna be bano ekyokubiri RDC kyenyagala otutaase tikalu Muzafaru oli mukwano gwange naye va mu bintu by'obuyaaye tubadde naawe nga tuyita miitingi ng'abantu bajja okufuna ssente nga wooli ne mu miitingi z'ebyokwerinda obeerawo saagala ate ogambe pozi nga bafuna ssente mubaleeta ku baluweero abantu babuuze nga tebali awo bagamba wange tebajja kuwanika bagala buganda maybe tebaze mu meeting kubanga nze bachairpersons b'ebyalo n'abakulira PDM batuleetera abantu be bamaze okuverifyinga nti batuuze bammwe ng'ate tulina ne chairperson wammwe wano eyali ku kakiiko ka PDM yakyaza president n'amulaga ne byakoze mazima gali nti nze nalwana olutalo nga nkwatibwako wamu mukulu wanga ne meya wamu na RDC natumibwa naye natuuka ekiseera neteekebwa ku nninga ne bateekawo n'embeera ey'okwagala okumpamba n'abalala nga tuli mu mbeera eyo olw'ensonga nti nateekawo okubeera nti kuba akakiiko akaali mu PDM nga kaludde ebbanga nga kakola emivuyo essaawa eno wenjogerera waliwo omwana eyali akolanga sekwitale ku lukiiko olwo bagamba bamukwata kituufu weba bamukwata nze saakimanya olw'ensonga omukadde gwe mulinaawo bonna be bamu abalina obukosefu ku mutima nti bafuna ssente ziwa siyinze mbakola ki sinze ngenda nga mobilizinga abantu ngaabo ne wabaawo olukiiko ziwa salaamu aleikum kibuuzo ki ekibuuzo kiri nti waliwo olukiiko lwalonderebwa okulaba oba basaanidde okufuna PDM bangi ne bayita okuba nti bajja funa PDM naye oluusi ssente ne zijja nga ntonotono bonna ne bataggwayo ekibiina ne mufunamu abantu nga 2 oba 3 okusobola okuwa omukisa buli kibiina kyonna kisobole okuba nti kifuna ssente kyokka ate bwe wabaawo ssente endala ezinajja mu kifo ky'okusooka
okuwa bano abayitamu ku luli ate ne bayita ebibiina ebirala. Kati ffe abakulembeze ne tusanga obuzibu nti abantu abamu bagamba tebafuna ssente ate nga bakeberebwa era ne bakwalifayingibwa. Kye tusaba kisoboka okuba nga tukyusaamu mu nkola nti bwabaawo ssente zibazizze abantu ogambye erinnya eryange Zerahman Namuyiga. Otwagayo bamaze okutambuza ebyonna byonna batutambuza tugenze wa chairman byonna biwedde sirapu tugikubyeko nga batugamba kati mulina okukwatayo emitwalo 5 mugitwalire pressman kubanga yabateeka kumenya mu sisitimu eyo naye netugimaliriza amanyikibanga amusa ayo bakyalabikako otwamaliriza netuddayo ne batugamba mulina ogenda mu ofiisi simanira CDFAO tukwata emitwalo emeka netugikwata entugiwaayo emitwalo 5. kakati neebuuza taata maama meeya muganda waffe maama waffe tulina obwerabiri bwe baddamu okutandikirwa okuddamu ntikidemu situse tugenda kutoola ssente endala bagenda tandikira ku ffe kubanga olw'ensonga ebirone bya LC1 twafunye okutya abaali ku bukiiko twasosoleddale ku byalo tusulibwanga ki tetumanyi tunaafuna tugasula manyi bakasasiro nsaba wamba kuntanga maama njagala kumutegeera town agent bwagoyayo Nakiruta Sala twazimuwanga Nakiruta Sala waliwo n'omwami omulala kakati n'ekirala ewaffe nga bwe tuba kutandika nga bakuyingiza mu sisitimu osooka kusasula 5,000 eri mu biddo ate bw'ojja n'olukugombolola ne batuleseeyo fayiro ng'era batujjako ebiri fayiro wano kugombolola ani bwoziwa Sidi obwo twasanganga mu ofiisi waziwa sibamanyi mannya Sidi ogwo waziwanga ebiri buli Sidi o mama ja DPC jangu DPC soko je nze ndi mukulembeze mu myoga balokolida era ndi muwanika naye mbuuza abantu betuwola ssente kuba ekyaffe kikyatambula balokolida era tuwola naye betuwola ssente abo badifolotinze ofiisi yo egenda tuyamba etya kuba luli emabega tubadde twagala bakwata naye nga baga biseera tukyali mu byakulonda naye kati egenda tuyamba etya tusobole okukomyawo ssente ekibiina kyaffe ekyabalokolida Gombe kibeere nga kitambula. Ekibuuzo ekirala kya myoga ku babenefisale abamu abasooka okufuna ssente former chairman Mwami Kalanzi bamubidde enkoko 600 kati kiba kitegeeza nti mu kusasula agenda kusanga obuzibu. Njagala kubuuza munaabongerayoko ku budde obw'okusasula ssente ezo? Nakubadde olukiiko mu kitungwa ku nsonga ya PDM netuwandika abantu balinga 35 abakosebwa bebajjangako ssente ow'ebiri ow'ogumu ekitundu ne ssente oba oliawo esingakaawo nga bategeeza nti emitwalo 2 gigula data ne ssente zisingakaawo. Abantu abamu tebazze. Waliwo omukiramani wa babodaboda musiraamu aliawo ku siteegi y'ekitungwa ye ng'omuntu omu bamuggyako emitwalo 15 ate n'olwaleero tafunanga ssente ezo. Ne wabaawo n'abantu abalala amanya abafunanga message ku masimu gaabwe ne weesanga nga tebafunanga era ssente bakuuma message ezo. Ensonga ezo sebo tugenda kuzitwalawa n'abantu betwawandiika abawera 30 wawe tuleeta ensonga ezo bonyininyini nga tubasitudde basobole okwerwanako balabe ng'ensonga yaabwe etunulibwamu. Abalala ssente ze babawanga tezaaweranga nabo tubalina mu kitabo bali abantu nga 25. Komuliro kikyali simbadde nsaba muzikirize tandikira ku protocol ebaddewo in the interest of time. Olwaleero ntwala omukisa guno okusiima ab'eGombe mwewala okujja mu bungi era n'abakulembeze baffe nabo tubasiima nsaba twekubire mu ngalo.
Twamaze okusiima meeya waffe w'Egombe nkola mpya sitooka mpya okukunga abantu era n'okuteekamu amaanyi mu ekyo kyakola. Yakusiima n'abakozi bannaffe DPC security abastaafu baffe namwe okutegeka olukiiko luno. Ebyange biri bina byokka. Ekisooka lwaki tuli wano. President bwe yali alayire ekololo yagamba kino ekisanja no sleep. Kiba kitegeeza ki nti ebintu byaffe byonna bye tukola tuyita abantu tubabuulire biki bye tukoze ya accountability. N'abantu nabo batubuulire biki bye beetaaga tusobole okutambula awamu. Ensonga lwaki tuli wano. Nga sinagenda wala yakusiima abasasula omusolo abali wano. Olwaleero twaleese okubalaga sente ze mutuweeza omusolo tetulyandye wabula tuzikozesa. Tulina greda yaffe eryawo wansi, greda luzungu baluganda, kalakita yaffe ekola enguudo. Twagigula sente ez'obuwi omusolo $1 ne $2 sente zammwe nno. Tulina rola eryawo twagigula $438 sente zaki za musoro ogwaffe gwanansa na wano. Tulina waterbows eryawo twagigula $2 tuli ku nguudo. Tulina ambulance yaffe nayo weeri ebadde abagamba egenze buwambu twagigula $2.7 yo eringa eddwaliro batima pressure sukaali n'ebirala. Tulawo ne moroka vaani ne pickup ezikunganya omusolo. So kyogezako kubalaga twazimbyeko amasomero twakozeko enguudo. Sente ze tubajjamu ng'ez'omusolo tuzikozesa tetulyandye. Yensonga lwaki tuli wano. Ekyokubiri tugezako okuteekako enkolegana nti wabaawo ensonga wonna weeri omutuuze asobole okugiteeka kwabo abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. Era mujja kulonda temutya. Naye ekiriwo kati abaleese ensonga zammwe mwenna era nze nja kusigala wano bwe tumala ekyemisana alina ensonga yonna nzija kusigala wano agireete tugiwandiike. Ekisembayo waliwo ensonga ezizze wano zensuubira tulina okunoga eddagala. Ekisooka ensonga za PDM kati nsaba town clerk wa division yaffe Mwami Kasiru ne town agency baffe tugende muluka ku muluka tuwulirize abantu ku nsonga yaki ya PDM. Our town agents of Gombe. Town agents abali olwo babisaba Gombe. Our town agents Gombe. Pozi n'abakozi baffe bonna mujje wano abantu babalabe bisale babategeere. Gombe team Kavuma ndi wati emyoga. Ensonga y'emyoga tevuddeyo bulungi ku lw'obudde. Era nja kusaba Sserubiri ne team tuddemu tuyite abantu n'abafuna emyoga na sente meka n'abakulembeze tudde wano tutereeze eky'emyoga kyo tekyavuddeyo bulungi. Then ekyokusatu ensonga ya Kasabwa na RDC ali wano. Ensonga ya insecurity eyo naddala ku bisoro okukwatagana ne poliisi naye tukitereeze ensonga nkulu nnyo nti yafunye sente za PDM akakadde ka sente n'agula embizi oba embuzi oba enkoko ne bazibba. So tulina okuyingira waawo. Ensonga y'amasomero loza Katongole ko mwaka ogifunye. Ensonga y'okusasula sente njaga kutereeza kino. Government teeka lya government ligamba tekuli kusaba sente eza fees kubanga government ekola ki ezisasula. Ekyokubiri tewali kugoba mwana ku ssomero. Ebyamwe bye muteekamu ebyo byammwe. So ensonga y'amasomero Mwami Katongole tugitereeze tudde mu nkiiko era nabo babayita mu nkiiko mujje. So ensonga y'enkiiko nayo tugitereeze. Wayo ensonga y'amazzi n'amasannyalaze. Nsaba ensonga eyo tugikwataganye ne mmeeya waffe Gombe ebyalo byaffe tuwandiika amabaluwa ebyalo byaffe tufune ekiwandiiko ekimu ekyo
bitundu ki ebyetaaga amasanyalaze n'amazzi sobole kutwala mu gavumenti eyawaggulu. Nje kyensaba nti nga tugenda mu maaso information wale yagambye tetumanyi Gombe, so mbadde nsaba Katongole ne meeya waffe w'e Gombe tusobola okuyita abazadde mu Gombe tubatwale polytechnic abaana babalage biki bye bakola bye basoma kiweeze omuntu amaanyi n'okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Nze kyendabye wano information yebulamu yokko kugitambuza, so tukole ekyo. Kati kyendabyamu ekirala twongere ku radio programs tusobole okutegeeza abantu biki ebikolebwa biki ebitambula mu maaso. Yakusima abana RDC wewale nnyo okukubiriza olukiiko n'abakulembeze mwenna era twakatandika butandisi. Twakatandika butandisi tujja kutambula muluka ku muluka ayina ensonga era tuli mu kuteekateeka ne HR oyo tugenda kuteekako layini ya municipality ng'osobola okugikwako gwe tosasula ssente n'oba nga tolina 10 toll free line osooka okutubuulira kiki ekitambula mu maaso gy'oli. So bano be bakozi baffe abalala battuse ab'e Gombe mbeyanjulire abantu